Kaakati omuwala ono maama we yakamuttira abaana 5. Maama we kennyini amuzaala. Maama w'omuwala ono agamba tayagala muwala we azaale mwana yenna, tayagala muwala we afumbirwe, kubanga muwala we yabadde abawanga ssente ezibabeezaawo n'ez'okulya. Kati muwala we bw'anaazaala n'afumbirwa n'afuna famire, ssente z'abadde abawa agenda kuba aziteeka mu famire ye. Kati ye maama ne baganda b'ono omuwala agenda kuba abavuddeko. Kati maama agamba saagala ozaale, saagala ofune lubuto, saagala ofumbirwe, olina kulabirira ffe nze nga maama wo ne baganda bo. Wuliriza. Nga sinaba kutuusako vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Omuwala ono mu comment section mwali, era buli nteesa yammwe na buli kimu agenda kuba akiraba. Mu butuufu akolere ki maama we? Era singa ggwe ali mu mbeera gy'alimu kati, maama wo oyinza mmukolera ki nga yakuzaalira ddala? Wuliriza bulungi. Omuwala ono baabazaala abaana 5, naye abaana abo 5 baabazaala mu bataata ba njawulo. Taata w'ono omuwala yabazaala abaana 3. Maama waabwe n'azaala abaana abalala 2 mu musajja omulala, olwo nga taata w'abano abaana amaze okufa. Munnange bamaliriza okusoma, babaweeredde buli kimu, bamaliriza okusoma, emirimu nga tewali. Omwana ono ow'obuwala kyava agamba maama we, ne maama, engeri gye tutalina mirimu ate nga mpulira abantu tebagenda ebweru ne bakola, lwaki tetuyiya akasente nonteekamu akasente ne ŋŋenda ku kyeyo ne nkola? Nze ŋŋenda kuba nkusindikira ssente, ogenda kuba okozesaako, then ne baganda bange ng'osobola okubalabirirako okwaka akasente ke ŋŋenda okuba nga nkuwa. Maama agenda okulaba nga mu butuufu idea eyo ekola. Maama n'anoonya akasente, oba yakajja mu kibiina n'akateeka mu mwana we, ne bakola ku nsonga za paasipooti, ne bakola ku buli kimu, omwana n'agenda ebweru ku kyeyo. Omuwala ono atuuka ebweru ku kyeyo, atandika okukola. Omwezi ogwasooka ng'afunye ssente, ng'asindikira maama we akasente. Maama yali musanyufu nnyo ng'akasente bakamusindikidde. N'agamba bannange, mwana wange weebale, ng'olwo akutte ku musala gwa muwala we. Omwezi ogwokubiri ogwaddako, era maama ne bamusindikira akasente. Omwana n'ajja ng'asindikira maama we akasente mpola mpola, ye ng'omwana nga talina kyasigaza eri, nga talina kyaseevinga. Akasente nga bw'akakola akasindikira maama we. Naye n'amugamba nti, maama, engeri gye nkusindikirako akasente, funako ssente z'okozesaako ewaka n'okulabirirako baganda bange, obasasuliddeko ka school fees, naye nseevingirawo ka akasente, nti bwe ntuuka ekiseera nga mpulira nkooyo okukola, nsobola okufuna we ntandikira nga nange nkomyewo. Maama n'agamba, gwe kola, gwe ebyo ebiri ku ground ebisigadde bindekere, gwe bindekere, gwe kola, buli kimu nja kikola nga bwe kirina okubeera. Omwana n'aguma. N'akola omwaka ogusooka ng'akasente nga bw'akakola akasindikira nnyina e Uganda. N'akola omwaka ogwokubiri, akasente nga bw'akakola ng'akasindikira nnyina. Kontrakiti ye neggwako. N'agamba maama we kontrakiti eweddeko. Maama n'amugamba, mwana wange teweesirwaza, sigalayo okole. Ebintu bingi nnyo bye tulina okukola eno ebitanaba kuggwa. Okimanyi twetaaga ssente, tetulina na we twabadde. Omwana n'ayongezayo kontrakiti ya myaka emirala emyaka emirala 2, era n'akola nga buli kasente konna k'akola akasindikira maama we. Kati omulimu gwe yali akola omwana ono ebweru, yatuuka ekiseera n'agamba kaaguveeko, anoonye ekiddako oba osanga afune ku mulimu omulala ogunaamuwa akasente. Bw'atyo gye yali akolera nga wayise ebbanga lya myaka 4 n'aguvaako, n'anoonya omulimu omulala ogunaamuwa nga akasente akategeerekeka akasinga kano k'abadde afuna. Kati omulimu gwe yafuna omulimu ginene egya freelancer, ng'asobola okugenda n'akola ne n'afuna ne waasula, n'agenda n'akola ngeno bw'afuna ne waasula, n'akola mpola mpola, obulamu ne butambula. N'akola n'ayingira emyaka emirala 2 ng'akyali ku kyeyo. Olwo giweza emyaka emeka? Olwo giweza emyaka 6. Mu eryo ebbanga n'afuniramu omusajja eyamukwana. Omusajja ono eyamukwana ne batambula mpola mpola ka relationship kaabwe, ngeno maama musanyufu akasente bakamusindikira.
Omwana kyava agamba maama we, maama, nafunye mwana munnange, nafunye omusajja era njagala nnyo nange mwagala nnyo, naye mpulira njagala kumukwanjulira. Eno ebbanga gye mmaze ku kyeyo mbadde nkola nnyo nga bw'okiwulira, nandiyagadde okusetolinga nange ntuuleko ewaka nkooye okukola. Maama n'amugamba ogambye eki mwana wange? Nti maama nafunye omusajja naye nandiyagadde omuleeta omulabeko, bali bweru ku kyeyo. Maama n'amugamba wagenda kufuna basajja oba wagenda kukola? Ye kati bw'onaafuna omusajja ani agenda okuba ng'atusindikira ssente z'obadde otusindikira? Kati bw'onaaba otuusa ekiseera n'ozaala, ssente z'obadde otuwa onaasobola ng'okuzituwa ggwe? Aa, eby'abasajja nedda nnyabo, totawaana kubirowoozaako kati. Wandibadde olowooza ku kintu kimu kyakukola nekyakutusindikira kasente. Baganda abo abamu bali wano eno, abamu bazadde n'okuzaala abaana, abasajja tebabawasizza, gw'oyagala kufumbirwa. Akasente kobadde otuwa oleme kuddamu katuwa. Maama yanyiiga bunyiizi nga ye kyayagaza omwana we amwagaza ayagala kumukolerera, nakukolerera baana be, naye ng'omwana awulira akooye, nga naye awulira yandibaddeko kaddako ewaka n'atuula n'asetolinga ne boyfriend we n'azaala abaana n'afumbirwa, kubanga ebbanga lyamaze ku kyeyo ddene ate akaddiwa akula. Maama byonna byonna nga tabiwuliriza. Omuwala ono kyava abinnyonnyolamuko ku boyfriend we n'amugamba maama wange ono ayagala nze embeera eno ku kyeyo nga nkola, tanjagala kugenda kudda waka kusituula kusetolinga oba kutuula kubeerako ko wange nfune nange famire yange, yeyagala nkole nga bwe muwa buwi ssente. Ne bakkaanya basigaleyo ku kyeyo bonna bonna, omulenzi n'omuwala basigale ku kyeyo, omulenzi nga bw'akola omuwala abe ng'ali waka kwegamba amuwase naye ng'amuwasiriza ku kyeyo, nga bateesa ng'omuwala era nga bateesaganya. Omuwala yasigala akola, naye laba mu prosesi eyo n'afuniramu olubuto. Mu kufuna olubuto teyasooka kugamba bafamire ye eno e Uganda nti afunye olubuto. Yasooka n'asirika. Olubuto lutambula ne luweza emyezi gyali 4 ng'akubira baganda be nga bagamba nti mukimanyi nti ndi lubuto, nti oli lubuto, maama nno nga tayagala ofune lubuto, naye munnange bw'anaakitegeera tetumanyi kikyajja kulowooza. Ng'omuwala amugamba temufaayo maama nja kumugamba, naye yandibadde ansanyukirako. Kati nga ye tamanyi nti maama we ebigambo bye yali amugamba yali abitegeeza. Munnange ng'omuwala akwata ssimu ng'akubira nnyina ng'amugamba maama ndi lubuto, nafunye olubuto era olubuto lwa bbanga bwe riti. Maama ng'amugamba ki? Oli lubuto, kati kwegamba buli ssente gy'okola egenda ku lubuto lwo. Ife tetugenda kuddamu kufuna ku ssente gwe z'okola eyo. Tojja kusobola kuzaala, tojja kuzaala. Nze saagala ozaale era saagala ofumbirwe. Ffe bw'olina okulabirira nga famire yo, ebyo eby'okuddawo okuzaala ofuna abasajja tebiriiwo, tebigenda kukola. Maama n'aggyako essimu era bagenda okwawukana nga tebakkaanyizza. Kati omwana ndowooza ye yalowooza nti maama bye bino ebintu bibyenyiizanyiiza ebyaki ebya bulijjo. Olubuto lutandika lutambula mpola mpola lukulirira, luba lwakaweza emyezi 6 ng'olubuto omuwala lumuluma nnyo nga lukulukuta luvaamu, nga boyfriend we amuddusa mu ddwaliro nga taasulewo taasibewo yali ku mimwa, nga munnange olubuto omuwala luvaamu olwasooka ng'asirika. Munnange nga babeerawo ne boyfriend we, nga bw'omanyi omuntu oyo akavaamu olubuto bwe yeegatta n'omusajja ate ayanguwa okufuna olubuto olulala. Ziba teziribuusa wayiseewo akaseera mpawo kaaga, omuwala n'addamu afuna olubuto olwokubiri, ng'oluli lwakavaamu ate n'addamu afuna olubuto olwokubiri nga tewanaayita na bbanga ddene. Afuna olubuto olwokubiri era n'asooka n'asirika. Nagamba naye we ŋŋamba banene aba famire yange Uganda nti ndi lubuto ebiseebisi bibanyiganyigamu. Kakati sigenda kusooka kubagamba olwo tannakibuuka nti maama we yamuggyamu embuto. Munnange olubuto nga luweza emyezi 5
ng'abakubira ng'abagamba munnange ndi lubuto luli lwavaamu simanyi lwaki oba kyekyaliwo naye munnange ndi lubuto lulala era ng'abakubira ab'ewaka eno ewe bamaama b'e Uganda ng'abagamba. Olumala okubagamba bw'ati nti ali lubuto wayitawo wiiki emu oba nnaku bunaku nga nalwo luvaamu nga lukulukuta nga bamuddusa mu ddwaliro nga bamuwoza munda ng'olwo olubuto lwakumeka olubuto lwakubiri nga batandika okwogamba ne boyfriend naye kiki ekijjamu embuto zaffe abaana baffe ki ekibatwalatwala bwe batyo bano benkubira ab'ewaka be bankuba ebisiraani oba ng'omuwala ono wayita ebbanga ttono nnyo ng'era afuna olubuto olwokusatu luno olubuto olwokusatu lwaviiramu lwo ku myezi 4 nga nalwo luvaamu. Abafamire ye balina okubakubira n'abategeeza nti ali lubuto kubanga balina okumanya nga bw'okimanyi nti omuntu kizibu nnyo ofuna olubuto n'atagambako ku bantu be nga n'olubuto olw'okumeka olwokuna luvaamu. Afuna olubuto olw'okutaano luno lwo ate lwali lumusse luno olubuto olw'okutaano lwali lumusse kubanga lwo we yalufuna nga luwezezza emyezi 7 yaloota maama we kennyininyini amuzaala ng'alina ekintu kyali mu kumusikamu bw'ati ng'akimusikamu ng'omwana amugamba mama lwaki okola ekintu kino mama ng'amugamba nakugamba tojja kuzaala mwana nakugamba tojja kufuna bufumbo nze ne baganda baffe famire yo sente z'otuwa ani agenda okuzituwa nga ofumbiddwa olina famire maama ng'alina ekintu kyamusikamu naye nga maama mukambwe n'amala n'akimusikamu maama n'agenda maama n'abula yakifunanga kirooto kati bwe yakifunanga ekirooto enkeera ku makya olubuto ne lutandika okumuluma omwana yamufiira munda mu lubuto munda omwana mwe yamufiira luno olwo terwafukulukuta kuvaamu wabula luno ate olwono omwana olwokutaano olubuto lwamufiira munda ne bamukwata ne bamutwala mu ddwaliro boyfriend we abasawo ne bamuggyamu omwana oyo ne bamwoza bulungi mu lubuto n'ava mu ddwaliro n'adda ewaka kyava atula ne boyfriend we n'agamba naye ebyokuzaala bino lwaki tetubivaako nga boyfriend yaleeta ekirowoozo ekyo kubanga buli mbuto ze tufuna zivaamu ate njagala omwana naawe omwagala abaana bo tubafunye naye buli lubuto lwe tufuna luvaamu olubuto luno luvaamu lwa nsonga ya mukadde mu kyalo mukaddewo e Kampala ye Uganda yajjamu embuto zaffe omwana n'atula n'agamba naye maama namukola ki okubanga nkola ekintu kino olwo akitegedde nti bino byonna byonna maama we yabikola era muganda we n'amukubira essimu n'amugamba maama ali eno awera nkolokooto agamba nti mu bulamu bwo tolifuna mwana yenna agamba tolizaala tolifuna bufumbo butebenkedde bwa ssanyu bw'abanga maama we ye tosoose kumusanyusa omwana n'agamba maama ayagala musanyusa empaka ddi akasente mbadde enkola ne mmuwa ye tayagala mberekaawo mu ssanyu ye nga yasobola okutuzaala nga yasobola okufumbirwa nze omwana we gwazaala lwaki antekako ekikolimo ekyo omwana kwe kusirika ne bateesa ne boyfriend we ebyokuzaala ababyesonyiwe ne bagamba kati katubiveeko tusooke tufokasinge ku kyokukola ebyokuzaala katubireke yadde twagala omwana naye katubyesonyiwe naye omuwala ono okubeera ku kyeyo kwali kumutamye ng'awulira ayagala kukomawo Kampala ayagala kukomawo Uganda mu butuufu bwe kiba kisoboka afeesinge maama we amugambe maama lwaki okola ebintu bino nga batandika kukola ku nteekateeka za kukomawo kwe kati okumanya maama we yali muntu muzibu nnyo maama tewali yamugamba nti muwala we ali mukola ku nteekateeka za kukomawo wabula yamukubira essimu n'amugamba mbuka toyagala kuva eyo okomawo eno oyinayo omulimu gw'oyagala okujja okukola oyinayo omulimu gwe wategekayo gw'oyagala okujja okukola nti guguno gwe ngenda okukola ndyoke mpe maama wange ssente maama we n'aggyako essimu mu bukamba obw'ekitalo omwana ono kyava akubira taata we n'agamba taata maama wange oyo lwaki ankola bw'ati ne bw'ati taata we n'amugamba maama wo muzibu jjukira akubira taata we omuto taata we abazaala yafa
akubira taata we omuto. Taata we n'amugamba maama wo nga muzibu, maama wo si mwangu, ebintu byakola nange byannema nange byamunnemesa. Omwana n'agamba yogerakokko ne maama akkakkane. N'amugamba nti nja kukola ki, nja kugezaako naye simanyi. Omwana nga bakola ku bintu by'okutandika okugenda ebweru. Taata n'agamba omwana, naye bw'oba oyagala okukomawo eno e Kampala nga atlisitiko waliwo okukkalembereza, wandibadde weetambulirako. Omwana kyava atuma taata we n'amugamba, taata gezaako naawe okuyiiya yeeyo ntambulire nsobole okuba nga nange nkomawo eka. Nga batandika goba ku bintu, nga pulosesi buli kimu kiggwa. Omwana ono ow'obuwala nga tiketi etuuka, apaakinga nguguuze, boyfriend we amuwerekerako bajje e Uganda. Naye omulenzi yamulekayo teyajja naye yamuwerekerako. Omuwala ono olwamala otuuka ku kisaawe bw'ati Entebbe teyaddamu kutegeera. Yaddamu okutegeera nga wayise emyaka 2 nga abadde bamusibira ku nkondo nga yagwa eddalu, nga taata we yalwanyi mavubaavuba ng'amasajja, n'atambulira omwana ono n'amujjanjaba. Omwana n'awona n'atereera. Kati buli kimu maama we kyabadde amukola ate ne kiddira ne kikwata maama. Kati ate maama yali ku ndiri, yali wansi. Baganda be bamwegayira bagamba wandibadde osonyiwa maama. Ne maama amugamba mwana wange wandibadde onsonyiwa, takyasobola na kwogera yenna agongobadde. Olumbe buli lumbe lwe yateeka mu muwala we lwaddira maama. Omwana agamba kati nze maama mmukolere ki? Bw'oba ggwe ng'ono maama w'omusonyiwa, maama mmukolere ki? Nyinza mmukolera ki maama ono ku kintu kyantuusizzaako? Yakanzitira abaana 5. Obulamu bwange mbadde mulala okumala emyaka 2 okuva we najja wano e Uganda. Boyfriend wange sikyamanyi ne gyali, oba yawasa dda oba simanyi, lwa maama atali mu kuŋŋamba mbu mmusonyiwe. Abalaba mutuwe ku magezi, bw'oba ggwe okola ki? Byebyo ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo Mukama Katonda bankuumire, mubere bulungi, mweraba.